Atenderezebwa gulumiswe ekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Weewaawo mbogombogo kyewaggula Erizaala Enkambwe gwaka si gwa kuzikira. Mbalamusizza nnyo bakika mu biti byammwe eby'enjawulo, kansuubire nti muli bulungi. Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abakuumye bulungi, wepo ne bajjajjaffe ku nsibuko y'obutonzi bwaffe obw'ekitangaala, wepo n'okwagala. Weewaawo njagadde okubeera nga nziramu ekibuuzo kino kye neebuuliza ne watabeerawo muntu yenna yakizzeemu. Weewaawo twabuuzizza nti amakyusa kye ki era kiki ekibeerawo. Muzze muwulira bassaalongo ne bannaalongo ab'enjawulo nga babagamba ku makyusa, era ne bakama baffe abayogera nabo babagamba ku makyusa. Naye wali otegedde makyusa kitegeeza ki? Ebigambo bye ŋŋenda okwogera nga bulijjo nsaba obisengejje we bibeera nga tebitukwatagana na mutima gwo, tebikwatagana na muzimu gwo, tebikwatagana na mmeeme yo. Nsaba obisuule mu kasasiro olondemukko ebyo byokka by'okkiriziganya nabyo, kubanga oli Katonda eyeetengeredde, ateetaaga kubeera nga oinfluensingibwa ekintu kyonna, naye okubeera nga weesalirawo. So buuza omutima gwo, omutima we gugamba ekintu ky'obeera ogoberera, kubanga obununuzi bwo nze naawe tebuli wabweru naye buli munda, buli mu mutima, kubanga we wakwataganya obwakatonda bwaffe mu bwa taata ne maama, wepo naffe mu bw'omubiri mwe tubeera tuli. Weewaawo, so ekyo njagala okitegeere. So amakyusa, njagala nkozese foomu y'essomero. Tugenda kukozesa foomu y'essomero engeri weekiri energy, then tukozese ne foomu ya radio, nsobole okubeera nga mbalambulira ekintu makyusa kye kitegeeza. Olunaku lw'okeera ku makya okuva ewa maama ne taata, that is planet weebeera etondeddwa, emyoyo egya love light giva ewa maama ne taata, naye waliwo geeti we giyita. Mu kuyita okubeera nga giyingira wa we giyina okubeera nga gitandikira olugendo lwagyo olwa co-creating oba olw'okutonda wamu ne maama abeera mu mutima gwabwe, giruuzinga qualities ez'obwakatonda bwazo paka ate nga zimaze crossing over ne zeetegereza, ate era ne zimala ne zikola ki? Ne zikomawo okubeera nga zitereeza. So olunaku lwe wasooka okubeera nga ova ewa taata ne maama wakwasibwa olupapula. Olupapula olwo lwali empty, era nga y'entandikwa y'olugendo lwo nze naawe. Ekino kigenda eri buli kinoomu, era ne wookeera ku makya n'ogamba nti taata ne maama, nze ebyange njagala mbiddemu bupya, bakuwa olupapula olupya, naye obeera katugambe nti oweereezinze obulamu bwo bwonna bw'ozze otambula epiriyodi etali ntono. Obeera oweereezinze obulamu bwo bw'ozze otambula obutakka wansi at least w'emitwalo, at least emitwalo nga 2. Obeera bwonna obwokoze ki? Obwereezinze. So
kye tuyita love light oba kye bayita omwoyo oba omuzimu oguyina emmeeme guva ewa taata nga gutandika stage esooka kitwale mu ssomero nti ye nassale kitegera gubeera mu phase eno okumala emyaka emitwalo 2.9 emitwalo 2.9 we ziggwako oba cycle kye tuyita mu butonzi kye bayita cycle waliwo speak day ekolebwa kubanga njagadde tukozese ekigambo ku ebyo bye tutegeera kubanga ebyensi bino bikuyigiriza ebyeggulu tegera so nassale erimu ebibiina katugambe 12 omuntu byabazze atambula ne life cycle zazze atambulizaamu obulamu bwe abaddeko ejjinja abaddeko omuti abaddeko mu bw'obulongo bw'ebibuuka abaddeko mu bw'ebulongo bw'ewalula abaddeko ebisolo mu ngeri eyo so spiikidde weetuuka addayo oba addamu mu butuufu n'amiitinga oba okusisinkana taata ne maama n'atandika omugigi ogwokubiri oba kilaasi eya primary era kilaasi eno eya primary ebeera ya muzimu na mmeeme zokka stage ezebbiri tezibeeramu mibiri zibeeramu mizimu na mmeeme nga ziyita mu kugezesebwa okwenjawulo kye tuyita evolution eya emyoyo oba obwakatonda nga otandika olugendo lwo olwa planet ebeera etondeddwa era planet eyo eba eyita mu baganda bo oba bajjajjaffe ababeera mu ranks ezawaggulu mu dimensions ezawaggulu kubanga maama ne taata bayita mu baana ensonga lwaki agamba let us co-create so ababeera batuuse mu dimensions ezawaggulu baayitiramu okutonda ye abeerawo nga waacha nakuyamba nakuyisaamu energy eye so omuntu atandika stage eyokubiri era stage eyo n'atambula agimalako emitwalo 2.9 kitegera era ne wabeerawo speak day naye kati nga ava ku speak day ya primary waliwo ekintu ekyenjawulo ekimuweebwa emyoyo nga gikola speak day ending essomero lya primary liyingira secondary eyo ye stage eyokusatu mu energy tetuyita dimension eyokusatu emyoyo egyo giweebwa uniform nga uniform eyo ye lwe lugoye lw'oyambadde olunaku olwaleero kitegera nga lwe lugoye lw'oyambadde olunaku olwaleero kitegera nsaba kunsonyiwamuko waliwo wano abadde ankubira naye mbadde njagala kumuweereza message ya recording recordings so omuntu mu ngeri eyo afuna omubiri mu kufuna omubiri
then atandika era ovulation naye nga this time afunye item eyokusatu ey'omubiri oba ey'olugoye. Kitegera? So mu lugoye luno lugenda otambuza paka wootuuka ku cycle era ey'emitwalo 2.9 twali tugituuseeko ko naye twegeziwaza. Mu kwegeziwaza twayagala okubeera nga tukozesa technology. Kitegera? Twayagala okubeera nga tukozesa technology. Mu kukozesa technology twapanishingibwa ne tuddayo bupya. Kati tutuuka ku sipiikidde eriwo olunaku ki? Olunaku olwaleero nga tetumanyi ya lunaku ki oba ddi naye nga tuli mu final phases. Tebakulimba nti oba waliyo omuntu yenna amanyi deeti, amanyi essaawa, amanyi omwaka, naye nga tuli mu final phase. Eno deeti emanyikiddwa oba ssaawa emanyikiddwa kitaffe Tonda ne maama Namugereka. Kitegera? So mu radio twala FM radio nti ku planet eno kwe tulina channel eza radio 12. Kati planet weebeera etandikibwa okusoomoosibwa oba okutandika ng'emaze okutondebwa omwoyo gutandikira ku level ey'olubereberye. Kitegera? Level ey'olubereberye eyo kye tugambe nti ye FM 1. Omwoyo oba omuzimu ne gumalako emyaka 29 oba ne guddamu. Kubanga era buli we babeera nga waliwo essomero waliwo abayita, waliwo n'abakola ki? N'abagwa. Kitegera? So then egibeera giyise ne gigenda ku FM 2 naye nga esigala radio y'emu. Ababeera bayise phase ey'okubiri then ne badda ku phase eyokusatu FM 3. Then kati ku mutendera gwe tuliko tugenda mu FM 4 ne 5 oba already tulimo FM 4 nga newankubadde amaaso gaffe tegannaba kulaba FM 4 kubanga kitaffe Tonda ne maama Namugereka batwetaga ku FM 5 eyo gye tulindiridde okubeera nga tunoonya energy levels ez'ekitangaala ezirina okuyita munda mu ffe, naye era ne we zibeera zigaanye okuyita munda mu ffe era waliwo deadline emanyikiddwa kitaffe Tonda ne maama Namugereka ne akakiiko akafuzi aka bajjajja abairaki eza waggulu omuzungu zaayita Heliohim. Emyoyo 7 egikola obwakatonda ffe be tuyita lubaale omukulu mu Buganda omuzungu gwayita Heliohim. Waabeera omu yabeera Helo oba Hel El. Kati woogatta emyoyo gyonna egya 7 bulamu ne munne maama jjajja Nabinene na jjajja Ndawula ne munne jjajja Nandawula Lubanga ne Nalubanga Kitinda ne Nakitinda. Ndowooza awo simanyi bulungi oba abeera mu gundi ya Nakitinda. Yes, please. Steve. Yes. I was trying to call you, but I don't know what's wrong with Yes. my phone. No. Yeah. I heard it, but I was teaching, and I told you to record so that I listen. Yeah. No, I so that. call in the wife also. Sure. I did not hear anything. Okay.
Anyway, And- did Brian tell you about this female mosque that somebody will come early in the morning? No, No, he that didn't. I had a doubt about this one. Okay. Okay, this is this key, Mm. you know, for the female mosque. Okay, put them here then. Yeah, this one. Okay. This is the one, All right. green one. Okay. Mm. The people who are working for this tower, Okay. communication tower, Mm-hmm. there are two IT guys. They will come early, maybe 5:30 in the morning. Okay. So they have kept one bag, Mm. okay, with some instrument. Maybe it's valuable. Okay. So that is why they locked it in a woman prayer room. All right. So what you can do, I they give will them. not come inside. Mm. It is better if you can just go and open. They will take. You keep the key. When they will finish, they will inform us. We will lock it. All right. We will not Okay. give the key because this is the only key that this is only That way the one. owner, Yeah. the owner. Okay. Yeah. Female mosque. Female. This one here. Yeah. When you go from here. Opposite the DFAC. Opposite the D. Okay. Yes. All The right. Smoking shelter. All right. Next one. All right. Okay. Okay. So they will come in the morning. All right. It's better not to give the key because. Okay, I'll do if it they myself. Lost it, or if they Yeah. take along with them. Yeah. By the way. We have our stuff inside. Yes. Okay. So for that reason, you just open. Okay. Let them work. Tell them when you finish, just inform us. We will lock it. All right. Huh? Okay. So this one is the key. All right. Front. I'll Okay. do it. Thank you. See? You're welcome. Sorry for making you walk. No. It's okay. No Sure. problem. It's not so late in the night. I can come. All right. Okay. See. Nsaba kunsonyiwamu ekyo. Nsaba kunsonyiwa bannange. Mbadde sobola kusinga mu musomo naye nga tukomye nga phase a recording oba ekola speak day gye tuliko olunaku olwaleero naye kyanjawulo nti nno this time obeera ograduatinga okweddiza obwakatonda bwo kubanga buli kintu kyonna ekizaalibwa kiba kirina okukula. Omwana wookeera ku makya n'omuzaala n'abeera nga mu kumuzaala tava ku stage naawe kennyini otandika okwekanga ogenze ku muganga otandika okwebuuza omwana yabaaki naye otherwise buli omu alina free will mu nsonga eno kitegera buli omu alina free will okubeera nga ogenda kumutendera omulala kitegera so kozesa free will yo ebigambo by'owulidde fukamira obuuze jjajjaawo kubanga ali munda mu ggwe mubuuze omulongo Wasswa byayogera bya bulimba oba kubanga ansa teri wabweru eri munda mu ggwe mugamba mpa obubaka ku bino ebigambo bye mpulidde bituufu kitegera era abanaabeera bagaanye okubeera nga speak day tennaba kutuuka speak day weetuuka obeera tokyayina kyakuwoza kubanga kye tuyita flashlight oba ekitangala kya taata ne maama wekijja kisosolamu ababeera bakkiriza n'ababeera batakkiriza then batransferingibwa ekitegeeza nti oba oyina okuvaawo wano kubanga nannyini oba maama nattimba takyayagala dimensions za wansi za kizikiza ayagala dimensions za waggulu kye tuyita planet okubeera nga yeetengeredde mu kitangaala so ekitegeeza nti alternative ebeera esigadde kubeera nga omuntu agenda mu dimension ki endala naye okusinziira nti nno twali manipulated ne vampire kitaffe ettonda ne maama Namugereka baatuwadde ekirabo ekyokubeera nga at least omuntu akkirize bukkiriza nti bajjajjange taata ne maama n'emyaliiro gyonna egy'obutonzi mu biti byammwe eby'enjawulo okuviira ddala ku maamawo ne taatawo mu bw'emizimu
okugenda mu mayembe okugenda mu misambwa bobakkirize batandika okubeera nga bakola kyonna ekisoboka okusobola okubeera nga okyusibwa ge bayita amakyusa kitegeeza nti ova ku level emu odda ku ndala nga wetwalaba nti nno wetulabye nti okuva ku level eyokubiri okudda ku level eyokusatu woyambalira uniform era nago gaali makyusa kati this time makyusa gakuleka mu lugoye naye olugoye becoming light oba lubeera luwewufu okubeera nga otambulira bumwambosoke naye tekitegeeza nti oba ovudde ku planet eyo okujjako ababeera bagenda obutabeera abagenda okugaana okukwatagana n'amasannyalaze ag'okutaano then be bajja okubeera nga baggibwako kubanga maama Natimba takyayagala bantu balina lugoye oba abairi mu dimensions eya wansi ensonga lwaki vampire zaali zikoze akakodyo nti zamanya nti ekiseera kino kyetugenda okuteekamu tekijja kusobola kubeerawo negigamba at least katufiirwe planet baali baseetinze planet X nga bagireyinze mu ngeri nga mu axis ng'egenda kugyetomere maama Natimba nga tebagirabye naye of which bajjajja abamanyikiddwa nga Elohim bagiraba kwe kugidivertinga ne bagijjawo obutatomera naye nga kaali kakodyo kaba vampire kubanga vampire zino eziri munda zo baali nga zigenda bazicreatingidde atmosphere nti tugenda kujja tutomere mu kutomera mu creating ewo ebyombo oba mulabe firimu eya emanyikiddwa nga 2012 ensi we yameltinga mu kumeltinga kw'ensi oba neefuna kyetuyita lava neegwamu kitegeeza nti vibrations eya radio vibration eya radio dimension eyokusatu nti ebeera eguddemu mu kugwamu then ezira waggulu zezibeera zisigadde omuntu kyagamba nti tukaŋŋende ewa makanika ateekewo kastepali oba amaking sure nti FM yange tegenda ku ddaala lyakubiri atugambe ababeera bagambye nti nno njagala FM bweti eve mu radio yange it's just a matter of kuteekawo kantu then nebeera nga wonyola bweti tekyagenda eno mu dimension oba mu FM 1 2 3 4 so bwekito wekiri kitegera kati bajjajja we ba interveninga ne bajja okusobola okubeera nga bajja okutujja mu buwambe bano vampires already ezaali eziri muno munda ezatucolonizinga era ezibadde zakola matrix ya buli kintu kyonna education system religion monetary system zonna zakolebwa vampire kiriza obagaana era neewuunya abantu ne bagamba nti vampire zino mbi okubeera nga zibadde ziri abaana baffe zisaddaaka zinywa emisaayi we zagambira nti leka abaana bonna bajje bendi naye kye zaatukolera zaatununula ddala kituufu zaali zirina okudesigninga kubanga enemy wa vampire energy zo ziriikiriza masannyalaze matono mu kiriikiriza masannyalaze matono zaali zirina okumakinga nti
empologoma zino nzifudde ntya okubeera nga mu kifo ky'okuzuukuka zitegeere nti mpologoma zibeere nga zeeyita mbwa oba zibeere nga zeeyita nkoko. That was the trick. N'okubeera nga zeerabira ekyo kye kiri nti ziyina divine right ey'obutonzi bwazo okuviira ddala okuva ewa taata Katonda ne maama Namugereka nga abatonzi abatuukiridde abayina obwakatonda bwabwe obuli munda si wabweru. Kitegera. So siyagala opanikinge nedda, kakkana process eri bweti. Sonyiwa abo bonna abazze osobya n'abazze bakusobya, incarnations zonna oba amakyusa gonna mu lugendo lw'emyaka egyo gyonna z'otambula, kkiriza gaana waliko omukazi, waliko omusajja, waliko oba ekisolo, oba waliko omuti. Naye waliwo ebintu ebimu mu bwakatonda bwaffe, mbagamba nnyo era example eno kanjiddemu ngibagambe nti osobola okukeera ku makya nga wajja mu bwakatonda bwo katuyikozese dimension already gye tuliko, n'owasa omukazi. Mu kuwasa omukazi n'omuyisa bubi, kitegera, n'omujolonga, n'omukubanga, n'omukubiramu n'okumpi oba n'olubuto. Mu kufaako oddayo n'olaba engeri gy'oyisizzaamu Katonda munno, n'ogamba we nali e Buganda mukazi wange namuyisa bwe nti nga nayisa bubi, abantu nabaloga nga nakola ki, kati gwe woddayo n'ogamba kati kanonde kati ŋŋenda India, nga noweero n'ogamba kati this time kaŋŋende nga omukazi. Kitegera. Ne weerondera bbaawo, ne weerondera engeri w'oyagala akuyiseemu nga we wa experience oba nga we wayisa munno, naawe n'oyagala okiyitemu okiwulire. Kitegera. Ebiseera ebisinga that is yengeri we tudesigninga ku obulumi bwe tubeera tuyisizaamu bakatonda bannaffe. Kati n'okubeera nti zino vampire zo kye zaakola za making sure nti nno nazo ziyina, kubanga vampire mu kuzaalibwa zizaalibwa trick eri mu foomu y'okuzaala oba okufuna olubuto lwa enkwaso ya vampire, engeri gy'ozaalamu omwana kyovala nti baba trickinga nti okufuna olubuto nsimanyi ebyokwekuba mu buliri nti binyuma. W'obeera ng'okedde ku makya n'ofuna olubuto olwa omuntu gwe nga ebyo simanyi kwesiba kandooya, simanyi kwekuba mbooko, simanyi kweyokya, omwana gw'ozaala abeeramu omwoyo gwa vampire, kubanga obwa vampire entities ez'ekizikiza zo teziyita mu mateeka gwa incarnations. Teziyita mu mateeka ga incarnations ng'ekikolebwa mu butonzi. Zo kasita zifuna opportunity ey'okubeera nga olubuto mu kukola ki ogetinze involved mu mukwano ogw'obulumi. Kati omusajja n'omukazi abakola omukwano ogwo nga simanyi beeyokya kando, simanyi beekuba embooko, awo woofunira omwoyo gw'okuzaala abaana abali vampire like.
kati nabo kye baakola baddira famire ze 13 ne zibeera mu leadership kati ne zisomesa abantu oba abazungu okugamba nti abaddugavu abo mbatwale ng'ebisolo bali useless. Kati omuzungu wakeera ku makya n'afa n'alaba engeri wabadde ateeka mu katonda munne ali mu uniform endala enzirugavu n'amuteeka ku miguwa n'amuteeka ku njegere agamba bannange bwenti bwe nabayisanga bwenti bwe nabawandirira amalusu ng'amalanga naye ajja azaalibwa mu Afirika nga naye bamutwa ng'adizayininga ne foomu y'emu gye baatwalamu oli nga naye akomawo nga naye bamutwala nga slave mu langi ey'ekiddugavu ng'ayexperiencinga engeri nga bwe yakola ki at the end of the day ogenda okusanga nga slave luli slave master wo ate nga this time akomyewo nga slave wo ng'ate muzzukulu we yamufudde nga manya ya slave master asobole naye okuexperiencinga engeri embi gye yayisaamu munne. So bakatonda bannange nsaba muleme mwe twejjemu ensonga egamba nti abaddugavu abazungu abo batukola bubi nedda oba batuyisiza bubi nedda vampires famire zaabwe naye kyembali komendingayo kiri ekintu kimu nti vampire zino zigondera amateeka buli kintu kyonna kye batukoze bamala tugamba era ndowooza ne mu Africa manya we baali bayogera ku Africa nga bagamba gundi Bill Gates we yayogera ng'agamba nti ndaba emirambo egigwa mu Africa kitegera ndaba emirambo egigwa mu Africa nga batuwooninga ebya COVID kitegera era ne First World War ne Second World War muwandiike era vampires zino zaakozesa ebibuga ekya Vatican, London ne Washington okontrolinga matrix zaazo kitegera so kiri nti okutandika olugendo luno engeri nga wootegedde nti ozze otambula engeri ez'enjawulo waliko omusirikale ojja kusangako nga waliko omutujju waliko omukwasi w'abantu waliko omutemu waliko kabaka waliko ebintu eby'enjawulo sonyiwa abo abaakukola obubi kitegera sonyiwa abaakukola ki abakukola obubi ye step namba emu. Ate n'abo be wakola obubi saba ekisonyiwo olugendo lwonna lwozze otambula sonyiwa abakukola obubi n'abo be wakola obubi right gy'oyina okusabira eri abantu bokka abakuvaamu naddala abaana abato abatannaba kwesalirawo era nabo basabire wobeera nga oli taata ne maama ekyo olina obuyinza wekka yeggwa alina obuyinza ku kitonde ekiva mu ntumbwe yo okusaba ekisonyiwo ku nzija zonna zazze omwana wa gy'atambula kubanga tolowooza nti nno wa myaka 3 oba 4 bujanga ava ku source asoba mitwalo kumpi 15 n'okudda waggulu so jani ezo emitwalo 15 n'okudda waggulu let's say so ebbanga yonna lyajjakola ki taata ne maama wekka ye gwalina obuyinza okwetonda ku lulwe kwabo abazze bajja bamusobya naye okusonyiwa bazaasobya mu bulamu bwe mu incarnations ez'ebika ebyenjawulo byazze atambulamu mu bulamu bwe kitegera
then ekirala kuyita bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo batandika okubeera nga bakolamu omulimu ogw'amakyusa, then kugamba kitaffe Tonda ne mama Namugereka weewongeeyo mu mikono gyabwe, wepo n'abaana bo naddala abo abatannaba kwesayirawo obawongeyo obagambe bakama bange mponga ezzadde lyange nange eri emikono gyammwe munkyuse nsobole okubeera nga nkyusibwa kubanga gano ge makyusa, nyimusibwe mu bwakatonda bwange okuva mu ddaala lye tuliko eryokusatu okugenda ku ddaala eryokutaano, kubanga eryokuna tugenda ddibuuka ku lw'okuba nti twagwa ebigezo ne tuddayo wansi, matrix naye tubeera nga buli kiseera etupuulinga. Kitegera, it's our own making. Twakkiriza omulabe n'atukola ki ate nga ffe ffennyini yeffe twamusembereza. Kitegera, so yengeri gy'osobola okubeera nga obuukamu ensonga eno. Mpozi ku poto ey'omutima nabadde mbatangazaamu ku makya ku kika, kantangazeemuko n'abo abatali ku gurupu y'ekika. Poto ey'omutima weebeera nga ebe evibratinga mu ngeri y'emu n'eriiso eryokusatu, obeera nga awulira ekivuuvuumira ekibeera kivuuma mu mutima, then ne ku bwenyi nga wona naye nga yeggwe kennyini nga gwe wekka abeera awulira. Kitegera, nga gwe wekka naye nga oba owulira nga oba asala omuntu asala embaawo something, naye nga vibrations ezo ziwulira mu mutima gwo. Kitegera, yes. So buli weweebaka then process ey'amakyusa weetekingwa press, naye tewaliwo kye basobola kukola kubanga buli omu kitaffe Tonda ne mama Namugereka yamuwa kye tuyita divine free will, ky'obeera toyagala tebakikola, era abanaagaana speakidde weeba etuuse, abanaagaana baba balina okuggibwawo wano. So abo bonna abakubbako ettaka, abakola effujjo, abakola byonna ebyekisiru babikola kasembayo. Beera mugumu, ensi egenda kukyuka. Kitegera, nze nakugambye w'obeera ng'olowooza nti nnimba, gwefukamira, buuza jjajjaawo, mugambe Omulongo Wasswa byayogera bikyamu, mpa obubaka, wuliriza omutima gwo, ansa teri wabweru, eri munda mu ggwe. Then manya ekyakuleeta ku nsi eno, kuleeta kitangaala. Tandika okubeera ng'ogamba nti ndi kitangaala, nsindika ekitangaala eri ensi eno, ndi kwagala, nsindika okwagala eri ensi eno, as many times as you can. Yogera emirundi mingi kubanga kyekyakuleeta wano okubeera ng'oleeta ekitangaala. Ekitangaala kiyita munda mu ggwe, yeggwe mukwesese oguyina okuyireeta ekitangaala. Kitegera, so kola omulimu ogwakuleesa wano, naye nga tewaliwo amanyi budde, tewaliwo amanyi kadde, tewaliwo amanyi nti ssaawa, tewali nedda. Kola ekituufu ky'olina okukola, weereza ekitangaala eri abalala, beera kwagala eri abalala, kwatirako abo b'olina okukwatirako. Kitegera, naddala abo ababeera bazudde amaze, kubanga waliwo b'osobola okubeera ng'okwatirako ate nga bali kukubibwa, basobola okubeera nga bazuukuka. Mu kuzuukuka basobole okutaasa abo abaakafa mu myaka emitonotono, basobole nabo okufuna independence kubanga bali mu makomera. Kati w'otambuza ensonga zaabwe babeera abo bemusabira, simanye ebyetambiro by'emmesa, babeera bakola ki? Bateebwa. Kwe kufuna independence eno gye tugendako, era oba ojja kusanga maama wo ne taata wo w'obeera nga omukoleredde ng'otambuza obuwangwa bwo, oba ogenda musanga mu dimension ey'omu maaso. Kitegera,
akaseera we kalibeera kakoze eki, we kalibeera katuuse. So sonyewa. Ate ekirala, lagira eggume lyo lidde ku mukono ogwa ddyo lisobole okubeera nga libeera just mulabi eri mu ntambula y'obwakatonda bwo, osobole okubeera nga weeyagalira mu bwakatonda obwo obwakutonde bwe okubeeramu, kubanga olina okukula. Kitegera naye nga ddembe lyo okugaana okukula oba obutakula. Kitegera weewaawo. Atenderezebwe agulumizibwe ekitaffe Ettonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo, nkusindikira omutima gwange.